Maziga goka eri balista timo polisi emunonya elesa katambi chandibanga ye mutemu bibino atenga full figure wa mone Don Asia bikabya maziga Don Asia akenda mukomera bamaze omulopa na ye statement njirina mu masa ukalenga nyongere kujukisa gwena tana bakumpera kano ka video ka like mbadde nsaba mukampeleka like nga weli enkola yafe wano kuwanda boy UG eno video ebirenge so tambula tukeyo muntu yenna yabadde following ensonga za jaja ichuli oba Isma olaxes atinga haja tikalodwa gamajanga kulombele duwe namba eliawe sembeyo 67 mukubiri abirenga kuyamba ila goena ina business nguyagala kulanga nafe namba ya eliawe sembeyo 151 bilango twin boxing atokiriza business yo kukona kale ebya balisa timyo bika bya maziga balese bwino nga bwino yeniraga ntino yandibanga ali mu nsonga zino ezo kutakatambika kano soka bulire era nkomewo nakalala Alhamdulillahi rabbil alamin. Barista Timo wasejaja ichuri abantu abasengula amalalo n'omuntu abira yaso omuntu emu ku mikolo gye bakola either yesi bakatambala ku mutwe oba yambala olugoye olweru ku mutwe. It is such a coincidence to yambade jumper ya white ku mutwe kubanga omanyi kye wakoze akagoye omuntu wakebika ku mutwe omuzimu gw'omugenzi tegumukwata tegumutawanya ku mutwe. Oli muntu mubi nnyo wama no wanda ne kupichi wafutu semisinde tunabana confirming oba musajja afuddo batanafa oli kupichi ofubutuke emisinde amatumbi budde bwokwata video oyo muntu yabadde kufubutusa ku pichi yo muntu gwe mwakubye na ijaja ichuli amasasi naye kulayirira kulono no bigenda kusobera mu genda kuteekebwa kalaba bagenda kukubira obutwa mu prison. Ba victims abateberezebwa maswali ndabo basira indako maswali banange balista timo oh byelele twabagamba uno kutopu page nemunda nayo bamutaddeyo balista timo abantu ne bagamba balista timo lekerawo okwogera nnyo balista timo nseyina ebibuuzo mu Uganda mawulire yonna kubukedde ku yonna ma TV ku mawulire balina ebibuuzo lwaki wadduse ebintu byo tabikwatagana balista timo lwaki wadduse kyekibuuzo oyogera nnyo kale oyinza obanga oli innocent toyina musa kwogera nnyo wayogera wano ku nsonga ze airport fenda ne tulumirwa ne tugamba munnafa atulumiridwa katumugoberere wagenda okulaba ng'oba minister ng'oba weerabanga ki ogwawe watuuka Uganda mu Uganda Airlines mu bulamu toyi simanya tupama tuyimiridde simanya amatooke simanya airport tekuli lubalaza simanya ng'eggulu libulako okusiigako langi kwegamba buli kimu okimanyi gwamanyi ba minister we bapama gwamanyi president wayina okusula buli kimu nga gwolaga okimanyi gwamanyi embaga ya Vieta gwamanyi King Shiba gwamanyi TikTok awards gwamanyi buli kimu timo kasasiro ganga timo wakomyewe Uganda kiki wadduse timo banno bonna abandi badde ba alabaibo babadde mu kuziika ne kukula imusini baliwo n'okwata ekyo video no recordinga banange bangoba banange simama n'olire ekyennyanja ku mbu banange naliridde ekyennyanja ku pitch era nabadde nino isisinkana ekiri tokomyawo otaddeyo video okutte voice notes ozitadde ku TikTok yo temulimu ddoboozi lya mugenzi tokomyoko omugenzi olunaku lwe yaziikwa lwennyini n'olinyirawo ennyonyi n'oddayo Dubai omuntu eyali azze mu vacation totuuse na wamwe ne mu video yennyini gye walikodinga n'ogamba ebyama ebirala ngenda bibagamba nga ntuuse Dubai olabika oli innocent naye ekizibu olina ekimu ekinene kati bagenda kukunyiga omulyo bagenda kukusokola akapama balista timo maswali wawededda lama genda onenya nkunda yabirikodinga eno yonna e Kampala bagamba mugende ku peji ya nkunda ate nkunda gwaleetera banne ebizibu wowe olaba munnasi matuse ebigambo lwaki ebirikodinga n'obiteekayo balista timo yaka badana gamba nkunda lwaki olikodinga bibibyerere kati wamukubiza laddu investigation zonna ziva ku peji ya nkunda ze nange namugoba mu ebyo ebinye ebigulu by'embizi namuga atoddamu kundikodinga kati timo kokirabe timo wagambye ntinno simanyanga oyina ebyama bingi simanyanga era gwe n'omugenzi muli kyekimu olunaku olwo lwennyini Brunoke yali ku alabayiwo yali ku crime scene nga gwoli ku picho dduka olunaku olwo lwennyini n'okwatirawo ennyonyi n'olinnya n'ogenda baddayadi ba Isma bamwagala mikwano gyo gyonna bali mu kuziika tewaliyo timo tokomyoko otuuse Dubai era oyogera bingi tokomyoko ne weetuuma erinnya nze era chapo monalisa timo ne weteekako n'erya ichuli bannange timo yogera nnyo tukuddusa mu politics mu wagubira enkwawa
ekulinga yambulu mwanacho kyasamira abaana b'abantu ani akusinga okuvuma ku app kuno kisirani gwe kyana kyamalaye kyana kyembizi wena otunulanga ekidoli ky'omusayimbo yasamira abantu ebima bikulinga pad ejjudde omusayimbo naawe yasamira abantu n'okitunulira nga tokimala tuli baana bato twesonyiwa otuzaala Manyi mugana mwebuza amagezi full figure otuzaala twesonyiwe entalo z'abaana lwaki oziyingiramu bakadde baffe nga tebasobola kuyingira mu ntalo z'ebiseera bye walwanirangamu ne bakathaline kusaasiranga omunaaliza empale ezijjudde omusaayi ye ebiseera bye wakolera obwa ausgale wa Catherine kusaasira waliwo padisi era gwe yali akunyanga obutawiro n'ebikunta bye yalinga yeepadinga bonawo yasamira abantu bonna basamira naye abaana b'oku TikTok baveeko bwe tubanga twavayo from nowhere ne tufuna femu nga yeebaluma mwetugire ku munyaanya lwaki mwasamira abantu tuli mu kukungubaga Isma bamukubye amasasa agamutiddewo nga mujja mutwasamira ku mannyoko n'okitunuulira nga kyonna kitunulanga ekiwuggulu n'obula n'ekyo kukigamba fulufigo otunula bubi otunula ngo kwe tugamba I don't know nera kiwulidde nga kyasama kivevenga nyini ovevengera nigo ovevengera yefe bwotwala ku Sabatu TV ani yakugamba tutwale ku Sabatu TV obere ngo tutimba buli wamu Kibula byekikola ku TV oyebuziza programu ya tata wa Mina simanyi aveta twala tugende simanyi bali basoma kumanyoko basoma ichuli yasoma naye ali mutaka twamuleseri nga tumuyiye kwetaka anigo nyomiza munsi muno teriyo muntu asinga munne era fulufiga va ku baana b'abantu sagala olowooza nti gwe ne dunia yiyo wallahi thumma wallahi Isma twamulese mukono ekoko njeru nga tumumalidde kwetaka ne tumuleka muna mwana ndani nga tumukubyeko n'ettaka naye kizezengere ggo yasamanga atalifa n'okiraba nga kyona kibambye ebimwa bwekiti kiringe mana yente yagala okuzaala kyasamirira nnyini nonya bw'oyasamirira nze tonjasamirira fulufiga nze nakukomya dda nze nakugamba dda siri ligizo walampa balala naye nze omugisa onneesonyiwe Pekera ne vevengera kwa abantu oba basoma oba tebasoma oba balungi oba balabika bulungi oba bafumbiddwa oba bakoze batya Mina ne Aveta oba bakufa bali bazika mutaka nga bwe twazisa Isma ne tumuleke mukono ekoko njeru ate ekyewunyisa mu byonna nti baba yinza okufa ne bataziikibwa nkuyanjayo omuntu eyazisa Isma kale totwasamira fulufiga totwasamira omanyi oli awo olinga ekiwuggulu kati olombo wakalaba nnyo fe abakyotera twabakuliramu tubamanyi ndya tubamanyi baneiza tebalina kye balina mu dunia niwachota shida walikuja na mtalo kama ujajua hizo kabila za kishenzi hizo sisi usituambie